nzenna mu mugongo. Uganda nsaba kunsabirako. Simanyi lumbe lwe banteze oba lwe batega kabuyo w'e Boston. Ane mbasaba na Uganda mwegendereze. Nsabireko bannange biri gonna enti wendabika. Nango obutwaje buli Munanga ate embeera ya munnafoono bweti weeyimiridde. Ono ffenna tumumanyi bulungi comedian era amannya ge ye Sami azannyira wali ate mu The Mighty Family. Tumujjukira nnyo nga yakamala okuwasa omukyala ate eyo mu ggwanga erya America. Abasinga obungi bye bamwogerera ne bagamba awasiza Sugar Mami, aba ne bagamba awasiza Sugar Jjajja, era nga abasinga obungi abagamba nti ekyo akikoze okuwasa Sugar Mami nti olw'ensonga nti ayagala obutuuze ate mu ggwanga wali erya America. Abasinga bwe bati we bakola ki we bagamba wabulanga ebyo byonna byonna bitadde ebbali. Ekirungi nti yasobola okubeera nga ate awasa mukyala we. Ffe tukitwala nti wootuukidde okubeera ng'owasa omuntu obeera okola ki obeera omwagala. Wabula ng'ensonga enkulu eri mu ddiiro olwaleero bambi afulumiza ka vidiyo bw'atyo nga naye tamanyi kimutuuseeko. Tumuwulira agamba nti bannange obutwa ddala ddala gye buli kwe gamba yalowooza oba butwa ate wali waayogedde nti oba banteze ebintu nga bye baatega ne munnange wano kwe gamba abuusabuusa oba ddogo oba butwa. Wabula nga tetumanyi naffe kikoze eki kituuse ku mukulu ono. Kinajjukirwa nti skin diseases bingi nnyo era abantu abasinga afuna skin disease oli ne yeetakula n'olususu ne lutuuka ekiseera okukola ki okubeera nga ate luvaako wabula nga ate naye tamanyi kikituufu kimusumbuwa. Wabula nga waba kyali mu ggwanga erya America mu kitundu ekyo ekya Boston nga ddala gy'akyali ajja kusobola okubeera nga ate afuna obujjanjabi obulungi mpozi nga ddogo nga ye waabuusabuusa. Naye we biba nga just bino skin diseases ne we buba butwa wagenda mu ddwaliro kubanga abo munnaye bo batusingako ku bujjanjabi obulungi ajja kusobola okubeera nga ate ateerera. Wabula nga bannayuganda tumuteeke mu ssaala ate naffe twongere okubeera nga tukola ki twegendeeza. Wabula nga comedian waffe ono Sami munnange byebyo ebimutuuseeko ng'ate we weewuliridde ka vidiyo ako nga w'omulabye gw'olowooza muli we weetegereza vidiyo eyo kiki ekiteekeddwa okubeera nga kimuluma. Byewuunyisa naye nga bannaye mbaagala nnyo kasuubire nti bannaye Katonda kyabankumidde bulungi nnyo bulungi ddala. Manya nze Omumbejja Aisha Nassolo bambi story yange eno weeba ekkoledde ngenda kusaba subscribing ate oteekeko n'akadde kubanga wano nfulumya mawulire almost every day. So buli gguli ery'enfulumya butereevu onaaba subscribing nze n'oteekako n'akadde munaye ojja kuba ati okola ki oli receivinga butereevu mu notifications zo ate n'obeera mu abo abasoose okubeera nga bakola ki balabye vidiyo. Era vidiyo eno oba ogyagadde bambi ngenda kusaba girayikinge osobola no sharingako kubanga mu butuufu yapositinze eddaka vidiyo kano naye tekaliiko views ziwera tekaliiko na shares ziwera. Kitegeeza bambi abantu abamu balayika tebannategeera condition mwali mumanyi abantu abamu bagayalirira obulamu bwa bannaabwe wekigwawo nti Sami yawasizza embaga ezo shares ne ziba mpitirivu naye ate obulamu bwe bubeera nga buli mu matigga ate munaye ne weesanga oli tasobola kukola ki kuvaayo ate kwogera ku nsonga ng'eyo erimu eggumba. Kale munaye n'olwekyo osobola sharinga ku vidiyo eno wobanga mu butuufu olaba tiwaliwo omuntu eyandisaanya ate okumanya embeera omukulu ono gyali. Naye nga mbagala nnyo mbagalira ddala abankumi na takumi na mpeera ngenda kusaba toseetuka kubanga nkyakomawo ate n'amawulire amalala mangi nnyo mangi ddala olugambo ku ba celebrities bo bonna bomanyi aba wano ate munange n'abewa bweru w'eggwanga. N'olwekyo toseetuka subscribinga tojja kwejjusa muganda wange. Oyagala kugenda Qatar, Dubai, Saudi Arabia, Turkey oba Canada weekwate aba Forward International Consultant abasangibwe Namuwongo nga wakava ku Daily Monitor bano nga bakolera ku ddala okuva ku passport paka ate wootuuka gy'okolera ku kasente akatono ddala ate mu nnaku entono ddala gwabeetaaze bakubire ku nnamba zaabwe 070839 oba +9748384 ng'eyo ye nnamba yaabwe ey'ekkata eggwe ayagala okutambula weewala abafere ng'okolagana ne Forward International Consultant.